nti ekisookera ddala tunuye Electoral Commission. Electoral Commission yaffe lwaki twalibadde tubonaabona Electoral Commission? Electoral Commission yaffe eri overburdened. Mumuwadde emirimu musajja wattu byatasobola. Tango odoyi mwenyare mukyekibata mwamuwa emirimu gyatasobola tajja kutuuka apoka, tajja kutuuka karenga, tajja kutuuka wa kyobola mujja muleetera entuumu y'emisango. Mumuwadde emirimu mingi gyatasobola kukola. Electoral Commission kisobola kumalikinga Uganda yonna. Therefore twalibadde tugamba tukole tutya. US etayina Electoral Commission ngene yamwe y'ekisiru. Eyina gundi bakita Federal Election Commission ng'omulimu gwayo sigwa kuprinting about, sigwa kuwandiisa balonzi, kutunula supervisinga spending eri etya mu kalulu na birala byokka. Ogwo gwe gwayo. State zezekolera ku byazo. So omuntu abeera ku Electoral Commission yeewubamu ne mukatebe bw'ati ng'okulonda kugenda mu maaso. State zezikola ogwazo. Abantu ne batuuka ne babuuza ati alangirira awo wakati w'okulonda akakulira zino results ozijjawa. Ne Kenyini agamba Greta tigachizifa. Muhamuwe emirimu mingi mumukendeeza emirimu. Tuteekewo independent federal body nga yo gwayo tejja kugamba tiyewandiisa bakandidate. Nti ate nomination byonna bya Electoral Commission emu. Ate okuprintinga obululu. Ate okuwandiisa ba polling agent Electoral Commission mama. Mujiyise Katonda. So that can make a good reform. To reform yama yitino tudire Electoral Commission and wowan wetubanga federal system tujja adaptize eberewo kulabiriza kulonda na kuspendinga temuspendinza sente nyingi ebyo nejja kubikolako. Then mubeere nti state yajja okwekubisa bauti zaayo nti kaakati mmwe omuwamuzi kubisiza mu babbi ne mudibaga state yammwe mwe mumanyi feezaffe okendeeza ku sente katugule machine tugule ki bafulumye obululu nga buli political party etaddeyo agent waayo alaba obufuluma bachi bweti n'alikodinga mugende mu yakalulu ka Bunyoro region tikali organizing ewammwe Buganda mwakonoonye. Zakaruka 2016 ke kantamya FDC 2016 kantamya FDC nakasongola wali ngataba mbagamba nti Dr. Kanukiza Besigye akalwako yakawangu balalu kasozi bantu banyobe njogede nabone ba senior citizens bokeza bugwagwa tebakoze ku research batia yakawangula nti Besigye wangula 2016 hands down yali Besigye yali esawu ye yali alina okuba omusika ne bagumutwalako mu busiru bwe. Besigye yalinga esawu. Kyekyaku kya FDC omwako. Waffe Nakasongola constituency. Omu brother wange yesimbawo okubeera kansala okukiika ku district Kakoge sub county. Era Besigye lwe yajja omwana yali serebu nti Besigye yamuyita n'akuba campaign wali ensi yonna ne. Namungi w'omuntu eyali wali nga by conclusion ogamba Museveni agenda. 2016 namungi w'omuntu really Besigye yayinako omuntu ne tutuuka akalulu nga katuuse ba agent Bwanika Bbaale omugenzi ne bamuweereza ssente ez'aba agent Bwanika Bbaale yazirya yali anoonya kalukero C5 weruweru yaziteeka mu nsawo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombereddwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze
nze enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abatakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 773-824-79 oba noti 773-2M6-588 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Kale tubaniriza bali ku Uganda Eyenkya, Samuel Kasozi philosopher ne Investigator TV. Nze muzukulu wa Gabunga Moses Wamala. Leero tugenda tunulako ku nsonga ya ekibba bululu. Opposition eno oba abali ku ludda oluvuganya saako ne Supreme Court on a number of times mu presidential election petitions eziziwaabibwa mu parliamentary petitions, parliamentary election petitions ezizitwekebwayo, local government election petitions ezizitwalibwa mu kooti, zize zoolekera ddala nti ebbanga lyonna ddala kituufu eggwanga Uganda teriri kugamu ku mawanga agali wabweru w'okubba obululu. Bali part and parcel era bw'ofulumya lisiti y'amawanga agasinga okubaamu ekibba bululu ku ssemazinga wa Africa, eggwanga Uganda likwata ekifo kya ku mwanjo. Aboludda luno oluvuganya bajja buli kalulu akaggwa beemulugunya nti abali mu buyinza oba mu bukulembeze babba akalulu ne badda ne mukati ne beewogoma. Something that different ekintu ekigenda maaso okubeera nga ki jeopardizinga n'okutyoboola enfuga ey'amateeka ne constitutionalism, democracy n'ensonga endala zonna. Njagala philosophy olwaleera nnyinnyonnyole opposition okoma oba okusukka ku kwogera obwogezi. What can they do okulemesa obubbi bw'akalulu era mbulire nako bwabaawo amawanga gye kyali kibadde ekibba bululu ku olwo gavumenti eri mu buyinza ne bagisinga ensumika. Yes, so what can the opposition do amidst the claims, allegations saako ne ebizze bikakasibwa Supreme Court mu misango egitali gimu mu kibba bululu? Yes, what can they do ahead of the general polls over the forthcoming 2026 elections? Philosopher nkwaniriza ssebo nange bwentyo nja kusaba namuze kuba tugoberera emboozi egw'amakerenda nga bulikyo nja kwebaza abalayi baffe ku mikutu kino mwebalire ddala n'okuba nti mugoberera ebyobufuzi, comments, abalayikinga n'abasharinga namwe mukola chattendo kuba ogenda okulaba videos nga ate zikomawo zikuddira nti ate kano ng'olumu tokyajjukira nawa gye wali. So mwenda tuweebaza mukola kinene mu spreading okumanya, mwongerere ddala okwo tuli mu biseera bya kalulu. Tugezeeko Kasozi wajja n'agamba nti wano weetaaga okutereeza musobola okitunulamu nammwe nti dakyetaagisa. Bwe waba teweetaagisa then musobola nti yadde yakyogeddeko naye tekijja tuyamba nnyo naye bibayamba tubijjemu. Yes, kyenja okusaba bibiina by'obufuzi. Njaga tutunuulire ku kya claims ezizikolebwa nga n'ebimu Supreme Court ezze ekakasiza ddala
nti okulonda kwa Uganda kuzze kubeeramu emivuyo yadde nga bakomekereza bagamba nti yadde nga bibaddewo tekisobola kuwaliriza kuddibwamu kwa akalulu. Bwe twogerera olwaleero akalulu kabulako emyezi giri 6 okubeera nga kakubwa. Omulundi guno olowooza opposition kiki kyeyinza okukola ekyenjawulo era biki ebireetera okugamba nti at the end of the day mwaka ku mwaka buli election ya claims zisigala zezimu kiki NRM kyekola wa government kyekola bano kye batagwa mu buufu naffe bannayuganda kye tutakola okuziyiza ekibba bululu. So okusookera ddala political parties zaffe zikyalemye okuba organized nti buli kalulu akaggwa tuvaamu ebyokuyiga ne tubireka awo ne tutabifaako. So nga bwetwamawanga amalala batuula ne bagamba luli wawe batusingidde nti electronic machines nti ku luno bagenda zijjawa. Tulina okubeerawo tuzitunuulire zikola zitya then tubuzeeko ne mawanga gye zikozeeko buzibu ki bwe mwazisangamu. Political parties zaffe zikyalemye okubeera n'ensimbi oba bwe baba n'ensimbi balemye ozikozesa ku bituufu ne weesanga bazikozesa ate ku bitayamba. Baali badde baddira abaana kati abamanyi IT ne bamanya nti tuli ku ruutinza abaana 30 nti tujja kubasindikako mwe waba nti mu mawanga gye bakozeseza ku electronic machines bayige babbirako batya third person yenyigamu atya nti basindika okuva ku tale center tuuka ku electoral commission lwaki enamba zikyuka mu makkati yawo. Ebyo byonna babimanye bafune obukugu then mumanye nti n'enkwatagana wakati wa political parties kintu kikulu nti wotulira kati ng'Efiripayini okulonda okwagoba dictator Ferdinand Marcos abantu bonna baali badde basomako nnyo ku kalulu kano. Ferdinand Marcos yali akunkumudde Filipayini ebbanga eriwerera ddala ng'era alina obukulembeze ofaananako nga wano ewa President Museveni kye bayita constitutional authoritarianism obwannakyemaliro obuli constitutional buli ekikolebwa etteeka lyayisibwa mu paalamenti etteeka ly'emmwanyi lyayisibwa mu butuufu erya UPDF lyayisibwa mu butuufu constitutional authority obwannakyemalira nga naye buli constitutional. Naye Ferdinand Marcos 1983 yasooka ne yeesimbibwako omusajja Benigno Aquino. Benigno Aquino ne bamutta mu 83 ng'akalulu nti kaakati we tugenda mu kalulu Kyagulanyi ne bamutta. Abantu baayo abali civilized baatuuka okufa nga kuwedde 83 85 abantu baakuŋŋaanya emikono ne basaba mukyala wa Benigno Aquino eyafudde baali bamuyita Mary Corazon Cojuanco Nino ya Aquino ne bakola petition y'emikono egisuka 2 million ne basaba omukyala yeesimbewo afuganye Ferdinand Marcos. Akalulu kalondebwa 83 njagala okutandika okubajjiramu ebimu ebirina okukolebwa 86 akalulu we baakalonda waliwo embiranye baali organized tibayina ekitongole ekyali kikola ku bya akalulu baali bakiyita Comilec Efiripayini ng'ekyo kyekitongole ekiringa ekimonitaringa ng'ekya gavumenti era kyekyakola ku tale centers zonna mu Firipayini. Yes, njagala okuwaako then njagala kulaga ku statistics wano bwe yali then waliwo ebitongole bibiri ekya gavumenti abantu nga tebakyesiga nga wano olaba electoral commission nga na wano wotoyinza kwesiga electoral commission tosobola kwesiga electoral commission ya wano tejja kudelivaringa okubala okutuufu. Kaakati bo kye baakola political parties ne zeegatta ne civic organizations ne bakolawo ekitongole ekirala ekibala akalulu. Tiffe tetufuddeeyo katufune networks wonna amuliya tulinayo omuntu waffe polling station yegindi mu buwe gundi temukaana na gavumenti nti obwewakiso tulina mu sub-counties buli sub-counties tulinawo omuntu waffe bwe babaza wano mu buweereza obw'oku sub-county abuweereza kati bo baateekawo bagiyita namufureyi kye kyali kitegeeza National Citizen Movement for Free Election. Uganda twalibadde kaakati nga bifo kyokkaana mu bibiina by'obufuzi tugenderawo kintu bwe kityo National Citizens Movement for Free Election.
Namufurey yakompayiringa buli kalunga buli region ya Philippine capital city balinayo bibuga Mindanao balinayo Luzone balinayo mpaka n'ebizinga byonna ebya Philippine Namufurey yali yinayo ba agent. Okay. Era nga bayina ne gadgets ne data na buli kimu ekisobola okurisivinga obululu. Ffe tuli ku byaffe ku polling station ye Kasokoso tulinayo Wamala gw'olububala nti webuvudde wano weereza ku WhatsApp county o WhatsApp county ataalinge wamala okutaalinga aweereze ku district eweereze ku headquarter ya Namufurey tugatte nkolaga abasajja kye baakola in the end gamba somereko wano statistics. Yes. Nti akalulu kano we kaatuuka Komilek eya government. Yes. Yabalanga Ferdinand Marcos yalina miliyoni 10 n'emitwalo 8 mu kasanvu mu 1997 ye 53.6 nga Ferdinand Marcos awangudde ya government. Karazona akwino omukyala ng'ayina emitwalo 9 mu 12 oli ayina 10 ono 9 mu 12 range nga sinene nnyo n'abeera na 46% ne balangira Ferdinand Marcos nti awangudde. Namufurey nevaayo nereeta eyaayo ng'ekulaga okulonda kubo kwe baataalinze nga Mary Karazoni Akwino yawangudde Ferdinand Marcos. Yamuwangula ne miliyoni 7 n'emitwalo 15 mu 8 mu 6 mu 7 mwenda 52.29. Yes. Ferdinand Marcos n'abeera n'emitwalo 6 mu 15. Kaakati omutuufu yaani eno coalition ya civic organizations n'ebibiina ebyenjawulo bibaze nga byona bano guli inflated miliyoni 10 bo balaze nga asinze ayina 7 ng'ate Karazoni asinze Ferdinand Marcos baagaana okulangirira akalulu ako paka lwe baamala ne balangirira Ferdinand Marcos kyenkulaga nti parties tezinaba kuba organized na kubuna gwanga kusatisfyinga wane Uganda bakikirize bakigaane nti eno opposition yali organic ng'abantu daje bali buli kitundu olwamala okugaana nti ebya Namufurey tubiganye ne balangira Ferdinand Marcos we wava people power revolution kigawo people power abantu beyiwa ku ngudo babalanse nga Philippine yonna. Okay. Nga buli kazinga kuliko olwokuba obuwagizi gye buli ate n'abantu baalina ensonga ebagira nga balabira ddala omusajja yattibwa mukyala wazze mumubbi akalulu muganyo kalangira okumala omwezi mulamba ne bayiwa ku nguudo naye nga ne support gyeri kati okugeza nga wano yonaga nti no akalulu kaani timpuuga yawangudde nti oba Elias Lukwago baganyo kalangirira fe gwe kye twakoze omukago gwaffe gulaze ebituufu polling stations ne balangirira okwekalakaasa nosanga ekiruhula nga babuuka nosanga ekabaale nga babuuka nosanga ekanungu nga babuuka olw'okuba parties zaali zituuseeyo ku ground zirinayo obuwagizi nosanga ekabongo nemwamu epanka mutya Museveni tasobola kusapuresinga demonstration y'ekika ekyo olw'okuba yali ebunye eggwanga ne organic support eyali mu bantu Philippine. Akaluka Ferdinand Marcos America yamuwa n'ennyonyi eyamuddusa nti byesonyiwe. So wano naali badde nsuubira ku bululu obuzze bujja nga tugamba Electoral Commission akalulu ebba ne kooti n'esalawo naye tetuyina bujulizi obujulizi tuyinza bufuna tutya. Wubose efulumya census eno gye bafulumye yali enfu ennyo eyali enfu ennyo mwalimu emivuyo mingi. Census y'emu ku zikyasinza obufu mu nsi yonna ey'e Uganda. Yali Messi ekyo lino abafaayo atya ajje angambe nti nno nnimba nga nkulaga ne ssente ku budget nga mukwano we gwe nali nkola naye yali azirya nga Wubosi yafuna essimu nga 12 n'aziteekayo mu Wubosi yalinayo omuntu we nga ku ssimu ezo buli mwezi basindikako okwange basindikako emitwalo 16 najja nga akuŋŋaanya nga miliyoni 2 nti be bamu ku bakozi ba Wubosi. Essente ze bataddewo ez'okukola ku census banganda zaabwe olumala omukyala ne bamuddizaako
nabagamba wano nga tugenda ne mu sensa nga niwe baba baga transaction ID nzirina tebafaayo eggwanga eri ekika ekyo essente ne zibbibwa. This is one of the most fraudulent and messy census we've ever had. Actually, the world has ever had. Nze ku bukyanga nsoma eno yekyasinze kuba ne census gye baakola baguuni Zerubbaberi bannekemeya nga bajja abaana ba Isirayiri mu busibe Babuloni baakola census eyali perfect naye wana abantu abasomye ne mukola census ey'ekisiru nga balina obudde ne ssente baazina esobola okukola census 2 kuba census tegwa bugwe myaka 10 so kaakati nga tulina data obufu ono awo waliwo obubbi kuba ne data tetumanya up to now Electoral Commission tennaba tutegeeza awo obubbi bugenda kubeera mu luvannyuma lw'okuddiza enkalala obujja zino ze namba zibino na bino tetunafuna data oyo weemala okuleeta data oyo pate nga muli organized twalibadde tutuula noopo Democratic Alliance buli omu yenna tufunewo ffenna okuyambagana tukolewo ekibiina ekigenda okulondoola nga twegattibwako n'ebitongole ebirala n'ebyabazungu n'ebyaki tunoonye ssente buli pate abali muka ogugenda tusonde ssente ezigenda okubunyisa abantu baffe buli polling station tube nga tuteekayo osanga polling station ziwano ezitaliiko yadde muntu nze nali mu kalulu 2011 nali wa Bidandi era ku polling station yewaffe kwaliko obululu bwa Bidandi nga 3 naye ate nze nempangulako obwa Bidandi bwaliko butono naye nga tewali agent wa Bidandi yadde kati owadde omusajja okukubba era nze we nali nateeka mu konsu eyo yokka gye wasangangako ku mpapula ebivudde ewala tuzifuna nazifuna teriba agent mukikkirize naye munaagaana mutya opposition nga tulemye okukka okutuuka mu bitundu enyali mwijja kubabba ebabbe ngeri waliwo obubbi obulirigo obukkirizibwa kyomusajja yakubya toyinayo oba agent so kaakati wano political party baali badde batuula nti yes luli batubba batya tempapula zaffe abaana babagulirira n'abalala bonna nti isoke kaakati tuwale polling station ziri mmeka Uganda polling station ntono nnyo India polling station zali miliyoni namba India naye olw'okuba bo bakola emikago opposition yasobola okuteeka pressure ku Narendra Modi n'omukago gwe India okumanya bo bagenda wala waliwo Giri Forest mu Gujarati waliyo omulonzi oku mu Monko naye bamuteerayo polling station era omulonzi omu kuba etteeka ligamba nti polling station terina kusukka mulonzi kilometers 2 okuva ewabalonderako bamuteerayo polling station ne bagezaako okumeeta ennyinga ekyo ne opposition okuba baali bakoze omukago gwabwe gwa India buli political parties 36 nga ziri strategic nti Gujarati province tulinayo political party wetu ye dominating ojja tukolera kukuuma eyo nti Tamil Nadu tulinayo mujja tukolera eyo so kakati wano kyekyali badde kiriwo ennyo timugisha muntu Western Uganda eyo region gikwate mukanyiza ba agent teekayo n'ekirala ne ssente weziri ezinawo ku ba agent abo n'abo banaayibayambangako separate byali badde bikolebwa twali badde tusobola okutuuka naye wano tebikolebwa buli pate efa ku lwayo nga tetunnafuna pati zisobola kubuna ggwanga ng'ate NRM bweri ne tuwa abasajja abo chance nze akaluka 2016 ke kantamya FDC 2016 kantamya FDC nakasongola wali ng'ataba mbagamba nti Dr. Kanukiza Besigye akalwako yakawangu balalu kasozi bantu bannyo benjogedde nabo ne ba senior citizens bokeza bugwagwa tebakoze ku research batya yakawangula nti Besigye yawangula 2016 hands down yali Besigye yali esawo ye yali alina okuba omusika ne bagumutwalako mu busiru bwe Besigye yalinga esawo kyekyaku kya FDC omwaka ogwo waffe Nakasongola constituency omu brother wange yesimbawo okubeera kansala okukiika ku district Kakoge sub county era Besigye lwe yajja omwana yali celebrity Besigye yamuyita n'akuba campaign wali ensi yonna namungi w'omuntu eyali wali nga by conclusion ogamba Museveni agenda 2016 namungi w'omuntu really Besigye yalinako omuntu ne tutuuka akalulu nga katuuse ba agent
Bwanika Bbaale omugenzi ne bamuweereza ssente ez'aba agent. Bwanika Bbaale yazirya, yali anoonya kalukero si 5 eruweeru, yaziteeka mu nsawo, yalya ssente z'aba agent. Wulira Bulande ekyasinze, tuteekayo ba agent awo wokka Kakoge Sub County Besigye we yalina kansala we waali ba agent, ewasigadde Nakasongo yonna tewaali agent, tewaali yali. Abaalingayo ba agent baavangayo buvi wa mwoyo gwa FDC. Ekibiina ekyali kibadde mu bululu obuwerako 2016 baalema okufieldinga b'agent. Era ba agent be twateekako baali mu Kakoge Sub County kuba we yali alina polling station nga kansala. Era owaali ba agent be twatwalirako n'emmere ku piki ku mafuta agaffe. Ne tutuuka ne ku endi okugyayo declaration forms abaana twali tubasuubiza emitwalo 2 nga batugambye baziweereza Bwanika Bbaale. Yazirya tezaatuuka, tebaatuwa gondi ezo empapula. Nga buli mwana empapula ssente zange ziriwa. Era ze twasobola okugyayo yatunda kasooli wensawo nga 6 n'asasula abantu. Najjayo kuba ye kubwa kansala ng'aseetaaga. Endala zonna ne sibula. Tebalira mbakyalenjingayo babanga bawezaayo banganda baani bonna lwakuba basasika kati nga bawezaayo declaration forms eziwera 2 mu Nakasongola 2016. Kati mwekwazaawo nti NRM yababba. Weakness yammwe mwaddira Bwanika Bbaale omulufu ne mumukwasa gureta luweero erimu Nakaseke Nakasongola. Ekitegeeza temuli ku ground. Lwaki mwali badde ne agent ku gureta luweero? Mwali badde mu balina by Sub County Parish. Ekitegeeza party ziremye okukka ku ground. Ekyo nkiwako n'obujuzi. Oliwo abagamba nti Besigye yawangula. Ogenda kuwangula otya nga ne declaration forms teziriiwo. Ne bawa President Museveni okuba ku baakalulu. Legally nga toyina wogenda mu challengeingira. Tikakati mulungi on polling station kwe nalondera. Mwafunayo babeka temuyina mpapula. N'omwana yasijjayo yeekyawa tebamuwa mitwalo gye. Ekyo kachinza okwoleka nti binza okubeera nga ne mu bitundu ebirala bali tebayibungi. Nakasongola kilometers meke waffe kilometers 86 okuva e Kampala. Then kakati apoka kilometers 605 Kalamoja ku border. Osobola ba agent bana era akalulu keeyo munaakamanya mutya nga party tesobodde ku keeyo. So eno ye weakness ya political parties na the opposition mu Africa yonna. Kyokola nti bakolaga bukyanga tufuna independence okulonda kwa kabeerawo emirundi mingi naye incidents za kamera 19 zokka opposition nga awangula abadde mu government lwa weaknesses ezo. Therefore obubbi obunaabe eyo temujja kumanya kuba temuliyo, temulinayo mujakira iminga temwafuna bujulizi. Okay. Yes. Kati ekirala ensobi endala opposition gye tukola n'okuziraazira Defiance ne boycott. Ebyo byonna boycott n'ebirala nakwo kufiiriza mu mawanga mangi. Ne weesanga nti abantu abaali badde bakozesa omukisa ogwo nti katwetabe mu kulonda mumayiza mugambye abantu bannange ate okulonda tewali bijja kuvaayo nze sikiriza Besigye bye yalina nsikiriza mu kalulu abantu balina bagamba tetukiriza mu kalulu ne bagaana okulonda. Nesanga turn up emaze nekendeera ddala. So n'ebigambo ebyo ebyogerwa ebyo nti akalulu tekalina kye kasobola kukola tekalina twali badde tetubyogera. That is defeatism. Mumaze okulaga kakati nze noneki nga bagambye akalulu tekasobola. So nga abantu basobola oteekawo enjawulo. Temugamba nti nosoma gavumenti y'ekiyekera tewangulikika kuba mu entiisa abayekera kye baakolanga kuteeka ntiisa mu bantu. Museveni afuuka kapa afuuka ekiki ebyo byonna ne baluwuliza nti omusajja tasoboka noga omutino golira tasoboka omusajja w'amaanyi nnyo w'amaanyi ati Besigye wano yali amuzunza wano okulonda kwa 2006 era nekyeraga okumanya Besigye yali w'amaanyi yasobola opeyintinga Northern Uganda nokirabanga yonna bbulu nolabanga amasaaba region apeyintinzeeyo nga Kigezi apeyintinze. Besigye yali amala okuba Museveni yali amala kuba yali asobodde okunominatinga eggwanga ebitundu ebyenjawulo. So twetaaga just parties kuddamu kuba organized ne twejjamu omuzannyo ogw'ekisiru. Yes, kuba kyogerwa nti ono yajja na quota pin. Yes. Era ajja va ennyondo quota pin n'okuvaayo era yeetaaga quota pin yeetaaga nnyondo. Inga wawe baali bagize nti akalulu ne kajjako n'akyemalira omuntu aludde mu bukulembeze kalulu. Nkolaza Philippine Ferdinand Makosi bamujjako yali nakyemalira yafaako. Then n'abalala waliwo n'abawangula mu bubbi n'amaani babajjako mugaba akalulu ka 2013
obubbi obwali mu kawe wali yakawangula na 90% tewayita Malende bamukunkumula naye nga akalulu ako kennyini era opposition balina okwetegereza bane singa tulina abantu abali organized ddala essaawa eno singa byetuyiiya bingi omusajja baali bamuyita Shepherd Yuda yali akola mu prison emu mu Harare yakozesayo obulumi bwalina olw'okuba MDC eya Morgan Kyangarayi babakubanga nnyo wano Morgan yasinze okubonaabona mu bannabyabufuzi mu Afrika ne Mandela teyatunga ogyeko okumusiba teyatuukako Mandela naye Morgan buli lwe yavangayo okola press conference ng'eriiso litumbidde ennyindo nnene eti baagikubye bakubanga Morgan kati n'abalala bangi bamemba ba MDC battibwa kati omulenzi ono Yuda myaka 32 Shepherd Yuda yafuna amagezi ge n'afuna buli kooda nadda mu Harare prison n'alyoka alaga gye babbira obululu nga Zanu PF baddira abasibe bonna ne babakuŋŋaanya nga abakungu ba Zanu PF bali awo ne batiikinga obululu era abasaba online voting disaster nga temuli organized bali baddanga ali nga buli meyiro be bakola ne basindika obululu n'okubutiikinga ng'omwana akwata olwamalaawo yadduka buddusi n'agenda n'agenda ku BBC n'ateekayo ka video nga n'abakulu mu Zanu PF obalaba weebali wali batiikinga obululu Mugabe nga yakawangudde na 90% naye nga mu prison gye waggwera emifuyo lwaki nti bateekawo ebifo batera kuziyita clandestine polling stations nosanga polling station gende yengoma mu bibiri eyo bajja kusanga polling station ng'eri mu kabira ku kyalo buli amushenyu eri eyo nga na opposition temugirinako nnyo olw'okuba temuli buli omu ambitions ziri mu kunoonya constituency giwangudde tewali na collaboration essaayo toyinza kugamba ku Sseggona akalulu kamutwala ku constituency gundi kamutwala agende ka president bwe buli amushenyu abuliize ki ekiri eyo so kati babakubiraawo buli omu ali ku lulwe kyetwaga ugundi congress system ng'esasika nti n'abataayiriza bagenda okubeera nga badduukirira so tudda ku policy every nation on its own God for us all every candidate on its own on his own God for us Kyagulanyi fana kalulu kwa president Lubongo yafana akako Zedriga fana akakaluwa ani ono omuyimbi ali esemba ule fana akako buli omu Katonda ku lwaffe y'anaatulwanira buli omu n'abakulu nga teri parties zino sobola okusindika abantu abanayamba ku bakandidate kyekiri wano kirindo jja kiraba abantu bagoberera ebintu unreadiness tebali ready n'akatono tebalina strategy tebalina yadde ne knowledge tebalina wabula buli omu afa constituency eyo nzireyo wali constituency eyo nzire wali constituency eyo nzire wali nga kiwedde ne weesanga nga akalulu kagenda okujjanga vulnerabilities nyingi nnyo buli wamu waliwo ekituli byonna eyo tebikoleddwako kati essaawa eno tutunule amawanga nga America obubbi obwali buwaddeko mu America America obumu ku bubbi obwayigganya nga 2019 baaviirayo ddala ne babulikogonayizinga obubbi bw'akalulu mu America 2019 Supreme Court yasala ensala negamba nti no gerrymandering tosobola kugiwaabira mu Federal Court. Gerrymandering kyeki gerrymandering wano Museveni wasinga okukubira bano bonna nti gerrymandering lwali 1812 yali governor owa state ye Massachusetts bali bamwita Albridge Gerry. Albridge Gerry yayagala nga America ebiseera ebyo okuwangula akalulu ye ultimate goal kuwangula bwa governor bwa Senate. Kati Albridge Gerry mu Massachusetts yaddira buli luvannyuma lwa census wano abantu bye batafaako n'owulira nga terina opposition afaayo nti naali badde nsuubira buli wakiso baali badde balina buli sub county maapu ya sub county n'ez'ebyalo nga muzirina kuba America mu census lweggwa balina okumanya nti population yeeyongedde state ejja kufuna omukiise mu House of Representatives okusinziira ku population buli lwe mubala census myaka 10 nti no mweyongeddemu abantu abawera 7,000 babongera member mu House. Member gwe babawadde oyo omu ku electoral colleges mugenda okufuna kulonda president muba mweyongedde mu buli population yeeyongera. Kati bwe wajja wakisonda amayumba 10 n'otogabala opposition ne musirika muwakise wamwe olowooza kiruhula baabikolayo
nti mwagala babakole ne census eri babalage nti no muli bangi mubanje ababaka olowooza ekiruhula babala mubinge ewakiso genda ekazo olabo baba wali ate abalira ebyo byonna ne mutabiraba so kaakati America bakimanyi census kintu kikulu buli gye mukoma okukubiza abantu mugende mu census mumanya mweyongerako omubaka state yamwe badde ne bamemba mu house 12 muyina 13 ne electoral colleges muyina 13 gemaanyi gammwe so kaakati census kintu kikulu mu America bakimanya nti buli census ejja kwongera ekitundu ababaka kati bo kye bakola parties democracy ye yakitandikira ddala kino kuba Massachusetts yali efugibwa Gerry yali wa democracy ye kye yaddira olw'okumanya nti no census myaka 10 babongeddeyo muwezeza abantu miliyoni 1.2 kyekitegeeza abo divide by 71 mufunyeyo ababaka babiri tulina okutema mu gundi twawule mu Congress bazita congressional district nga bano constituency tiwakiso population yeyongedde Wakiso ina ababaka bameka abali direct siba abakyala baki ti ababaka 8 olwokuba population yeyongedde ina okubeera n'ababaka 10 kati muyina okujja Kasanga timugitemeko Kasanga ina yefuna omubaka mwongera kasito ku NRM ababaka okuwera mugende muddire ne Ssaabagabo naye mugitememu party emu ebeere Ssaabagabo endala byo lwa population okweyongera eyefune nayo omubaka so kaakati bamanya nti abasajja bano Republican webeera nga yeyina abantu abangi bagenda okusindika ababaka abangi democracy kye baakola olwa census olwaggwa ne batandika okutemamu nga baddira bakiyita gerrymandering in political science. Gerrymandering, it's creating congressional district in a bizarre form. Doka creating oli yaddira n'atemerera kati nga kankuwenga kakati kuba ntegeerako bulungi kyaddondo nti noddira Kasangati noga nti Kasangati waliyo abanuupu bangi nti nejja Kasangati ng'etwala paka kira noga naye eri ekasokoso oba bagamba nnyo njogera nnyo kasokoso naye kanjoge kitundu ki ekiri awo geto erimu abantu abangi bitundu around kale awo sigala kasokoso nti nga naye constituency egenda kukoma bweyogere naye eri kasokoso waliyo abanuupu bangi n'oli n'asalawo kanteme kakolido bwe kati kakutule kagende naalya kagende wa kayite mpaka kasokoso eyebeere constituency emu ng'okimyayo ebitundu ebirimu abanuupu byonna ti abanuupu obagattagatta bali 6,000 bonna obakimeyo bakole constituency emu ewalala ewali abeendala mu kira n'ebitundu ebirala byonna ebibeeramu ne bakola ku constituency ekitegeeza nti abanuupu abangi obatadde mu ka constituency kamu babeere n'omubaka omusonga baali badde na babiri kati ye gerrymandering era okusinza ku Katunisi omukulu wa Katuni yakuba n'agamba n'ekiri e Massachusetts nti Boston bagikutuddemu bafulumya mu popular Boston ng'oli akubye ka constituency akamu nga kalinga omunya kaliko okugulu ng'olwo bakimaye ewali abalonzi ba Nuupu n'akalala ne bakimaye ewali abanuupu n'okutu ne bakimaye akatundu akalala kalimu abanuupu n'akakira ne kagenda paka Kawempe ne basikawo wonna abanuupu ne bamu constituency egyo emu. That's gerrymandering. Ene bagiyita gerrymando lwa Elbridge Gerry eyakulira college mu Massachusetts. So kakati wano kyekiri wano Wakiso ina abantu bameka mu census. Wakiso eweza ne miliyoni eziwera kumpi n'7 nga teweegendereza bulungi. Sebishuwa naye ngezaako kuba nze omuntu amanyiko ekitundu nakolako immunization coverage survey nenkola ewamala ganda eri wamala bansalirako katundu ka kyalo naye ennaku 3 nga nzija mappinga mayumba saagamanya nayo nga naye ndi mu Lukaaga katundu ka kyalo Wakiso households Lukaaga nga buli emu erimu abantu. So kakati Wakiso eyinza etya okuba nga erina ababaka mu parliament nga musa ku direct kanti makindi Ssaabagabo owagindi owa nga ababaka batono bwe batyo nga naye woogenda otulira ku namba y'ababaka mu parliament olaba nga Western region erina bangi naye population nga tetuukaawo. That is gerrymandering. Tibadde ebitundu by'Owakiso ne bagenda okubigira mu constituencies ne baddira ewala ne basikutulamu ezo zenziba ze babbamu bannabyafuzi baali badde batula ne basoma buli constituency pa constituency tina yeeno ddala
etteeka lyaffe ligamba litya ne budda ku ebyo tudda ku byabufuzi eno tutadde yani ono tumugye eno tumuzze wano mudda mukulwanira bu constituency ne musayo buli omu bantu bwe bati bu constituency ndane muzireka kyekyo kyennyini nti bano badda mu kulwanira luti ne baleka ennyama wali so ebyo byonna byemu ku bizibu ebireetedde nti President Museveni asigala akyawangula ne mwebuuza amaanyi ge galiwanga mwe mugamuwadde tulwanira wane nolaba kirala kati ekirala bonna kye batoogerako ne bannabyabufuzi bonna malu apportioning oba malu apportionment ekyo kino kikulu kitulengana naye tunuulira Uganda ensi naye tekitunuulira mulimu omuntu obweki malu apportioning baddira constituency emu neebeeramu abalonzi 1,300,000 endanga erina abalonzi 500,000 genda apoka olabe genda abizi constituency awo ze basalamu awo mu kotidaawo nga ojja kubala abantu nga batono balinga 12,000 nga Wakiso osanga Nansana municipality erina miliyoni z'abantu eziwera 6 constituency ekyo emu ekitegeeza omubaka oyo talina nawasobola kukiikirira abantu bali bangi so ng'oweeri ali underutilized n'abantu bakolako batono nnyo wabula ekikulu nti eno region tujjayo akalulu neweneebeera n'abalonzi 2,000 eyo constituency eno tetujjayo nebeera na million 2 tejja kuba constituency ebyo nanga musuubira okuba Museveni mumusinza ababaka ali strategic and tactical ali strategic ye asoma political science n'amanya ti America obubbi bwalinga buti ku level Uganda amwetaaga kola census ebe enfu. He has managed the art of vote rigging. Amusobodde naye ng'ataali ligo mubateeka nga tojja kumuvunaana Gerrymandering district weziri n'abakiise naye bw'olwokuba temufuddeeyo okwetegereza nnyo ebyo kujja kubinnyonnyola nsi na kurezisingira ku nsonga sobola bawa buwanguzi mudda mu kulinda akalulu tukamanyi kyokka bakalinda wali ku polling station mu kukabala ate nawo nga tebeeseetinze walala mutule ne polling station singa ziri mu bantu abagaggagagga be babawa enzija olujja lwa mugagga gye bagira wali ne bagenda mu kiyigo okufuka ng'osumya oli seefu omugagga yatuwa olujja ebyo byonna twalibadde tugaa nti Electoral Commission tugazeetinge polling stations nga ziri detached ku influence y'amaka g'abantu omugagga yatuwa ennyumba. Mwami Kasozi, is the opposition discussing the critical matters when it comes to vote rigging? Nothing completely. Ever since 2001, retired Dr. Kano Kizza bwe yajja mu race, bingi bye balabye. It wasn't the first time okubba obululu okubeera mu ggwanga Uganda. Bwe kituuka mu debates za kubba akalu, even election debates, does the opposition speak, does it resonate with your government? They are speaking to the real issues. Is electoral voting nga bw'ozoogera kandi why? Bali mu birooto nnyo kuba we mwetunulira obunafu bwaffe lwakuba obuzibu bwe tulina nti election result denial nene ti omuntu alabira ddala nga bamusinze n'agaana nti tebansinze ekyo weekiri kaakati abasinga aba opposition bakola kwegaana twawangula akalulu ffe twali ab'okulangirira ekyo ne kibaleetera okugaana okugyayo underlying problems olw'okuba kwegaana so singa mukkiriza nti baakatuwangudde mudde ku drawing board wekibanga ennakasongola we twali ku raale twalaba namungi w'omuntu yabulirawa naye gwe onodda ntino twawangula akalulu n'ogaana ne mulema mutunuye yabulirawa baali tebakkiriza mufe kiki ekyali kibaleese bajja lwa kinyumu kiki awo woddirayo ntino enagambira ntino political parties nga zi republican zirina ekitongole ekikola ku research nti kaakati we babanga ekitundu kino baatukuba nnyo lwaki enyala emwe ewangula waawo department nesindika abaana ku ground bu smartphone butono nnyo omwana najja ne kakwestione yakatono akalulu tikaakati akalulu akawedde olowooza pati ekiriye naye olowooza lwaki baagala nnyo pati eyo ye parties ezo party kyenda gyewalirabye yalibadde nnungi tigundi tibizibu kibyongiraba mukko ne mujja n'eddata ne mufuna abaanalisi ne baanalayizinga lwaki wano FDC abasinga ku bantu ekikulu bye twabuuza bagamba FDC tujagala naye twafuna results ntono muddeyo munoonye ki ekyatuleetera results ntono nga muyina scientific study ebalaga
naye ebyo tebikolebwa so kakati oluvannyuma lw'ebyo olw'okuzuula nti nno baali badde basudde ebituufu singa baakola ekyo baali badde bakizuula nti mu bitundu bino ba agent tebabeerayo bitundu bino tebabeerayo kati ki ekiyinza otuyamba mu bunafu bwaffe nga political parties tetulina funding ne manual power tetumulina nti solution ki mutuule nga political parties nti okusinza ku kyetwalabye nga tuli mu unitary system tetusobola kuba Museveni federal system esobola otuwaako advantage mutandika okuanalyzinga ffe baali batuyigiriza mu history ogundi analyzing here and there mu analyzing nti ku unitary system headquarter ebeera Kampala activities ne zikolebwa ekinene tukoma ku sub county parish awo ani akola waawo nti ate okolawo oba okusinga ba agent kizibuwala nti okay senga tuba ku federal system nga state ey'embalala nga bwe yali Greater Mbalala eyina ekitebe kyayo kikola ku byokulonda ne managinga nti oyina district meka Rwampara nina eno n'eno nti eyo ejja ku tekaakati ne Wakiso Greater Wakiso eyina ekitebe ekitongole kyayo kikola ku byokulonda kyekitegeka okulonda then ne pate oyina ekitebe kyammwe Wakiso then ne muvaawo ne mugamba tuyina sub counties tuyina ki okudda wansi paka ku kyalo then pate nemanya nti headquarter eri Wakiso tulina okunoonya ebyalo by'e Wakiso byonna tubiteekemu ba agent ebyomwaluwa tebitukwatako state yeeyo yeyino bimanaginga muba musimplifyinze nti omulimi mu kifo kyayiika ennamba buli omu mumuwaddeko omusiri efficiency esobola okubeerawo ne effective n'ensi so kakati baali badde bagamba ekitubbisa okusambira omupiira mu lisaawe eddene tetukusobola nga tuli 7 so bwe tukasalamu akasaawe tusobola okusambira mu busaawe obutono ne tuba effective bwe tuba twagala reforms tudde tulabe tusobola tutya okukyusa system ya government LC5 musobola okuyita mu LC5 mu assemblies musobola okuyita mu referenda ne mu birala tusomesa abantu balaga okulonda lwaki tuluuzinga oba lwaki obubbi buno bubeerawo ku federal system tebusoboka musomesa abaana nga wano olaba ekitebe oba muweyina ekyankwanzi mubeere ku bitebe nga musomesa abaana federal system abaana abo bagende basomese n'abalala bamanye federal system nti esobola otuyambako okuziyiza obubbi naffe obunafu bwaffe olw'okuba tetusobola kubunagwa kizibu okufuna political party ebuna eggwanga wano nga terina funding kyakwekwasa ekyokugamba nti okola reforms electoral reforms mine okola constitutional reforms to have a free and credible election in Uganda kyakwekwasa oba the opposition has some valid reasons and justifiable reasons behind ensonga egyo boogera kuba Mathias Mpuuga gye buvuddeko yagamba nti tugenda mu kalwakala naye tetulina simanyi reforms naki era bagenda kwongera kabba vote rigging esobola okuvaawo oba okukendera n'okukola kutezi are reforms part of the solution towards vote rigging and all the malpractices. Yes, solution ezisinga naye reforms ki nti oli asobola okudda wano n'alengera twabanga tutambula ng'akasana kaaka n'olengera ng'amazzi ku kolas naye ng'okutuukawo sikyo so kaakati balengera reforms naye tebategeera kye balengera byonna bye bakaayana mu byobufuzi tukiyita tilting at the windmill nti waaliwo omusajja Sancho ne Don Quixote abakyasinza obusiru okusinzira mu novo gundi Sancho yali mulwanyi ne Don Quixote kaakati baalinga batambula bagenda banoonya bawoliya be balwanagana nabo ng'amaanyi alina naye amagezi talina kati Don Quixote we yatuuka mu ddumu n'alengera windmill n'alowooza lijayanti amangu ago yagamba munne yessaawa n'asikayo ekiso ne babuuka ne batandika otema windmill ng'amanyi batema giant kumbe batema kyuma olw'obusiru so kaakati kyovola bagamba quixotic word ekigambo ekyobusiru olwa Don Quixote yali omusiru nga alumbagana ekintu n'alwanagana nakyo nga tamanyi kyalwanagana nakyo opposition be bali awo balumbagana reforms nga naye tebamanyi reforms kiki ezisobola kukola na zigasa zitya tilting at the windmill kulwana windmill ogiyita muntu bajja ne baleeta reform obwekisiru naye nga tebugyeyo pulobulemu wali nti ekisookera ddala tunuye electoral commission yaffe lwaki twalibadde tubonaabona electoral commission yaffe eri overburdened mumuwadde emirimu musajja wattu byatasobola
tango odoyi mwenyare mukyekibata mwamuwa emirimu gyatasobola tajja kutuuka apoka tajja kutuuka karenga tajja kutuuka wa kyobola mujja muleetera entuumu y'emisango mumuwadde emirimu mingi gyatasobola kukola. Electoral Commission tesobola kumalikinga Uganda yonna. Therefore twalibadde tugamba tukole tutya. US etayina Electoral Commission ngene yamwe y'ekisiru. Eyina gundi bakita Federal Election Commission ng'omulimu gwayo si gwa kuprintinga ballot si gwa kuwandiisa balonzi kutunula kusupervisinga enspending eryetya mu kalulu na birala byokka ogwo gwe gwayo state zezekolera ku byazo. So omuntu abeera ku Electoral Commission yeewubamu ne mu katebe bw'ati ng'okulonda kugenda mu maaso state zezikola ogwazo. Abantu ne batuuka ne babuuza ati alangirira awo akatyoka by'okulonda akakulira zino results ozijjawa ne kenyina agamba Geneta tegera kisifa. Muhamuwe emirimu mingi mu mukendeeza emirimu tuteekewo independent federal body nga yo gwayo tejja kugamba tiyewandiisa abakandidate nti ate nomination byonna bya Electoral Commission emu ate okuprintinga obululu ate okuwandiisa aba polling agent Electoral Commission mama mugiyise Katonda. So that can make a good reform. To reform yaba yitino tudire Electoral Commission edwo wetubanga federal system tujja adaptize eberewo kulabiriza kulonda na kuspendinga temuspendinza sente nyingi ebyo nejja kubikolako then mubeere nti state yajja okwekubisa bauti zaayo nti kakati mmwe omuwa muzikubisiza mu babbi ne mudibaga state yammwe mwe mumanyi feezaffe okendeeza ku sente katugule machine tugule ki bafulumye obululu nga buli political party etaddeyo agent waayo alaba obufuluma bachi bweti n'alikodinga mugende muyo akalulu ka Bunyoro region kali organizing ewammwe Buganda mwakonoonye muli mukweku abe Bunyoro babasekerere nga bwe bakula mmwe muli mukulwana mujja kutereza ebyammwe lwampaka twali baddenga Wakiso nga guleta Wakiso yalimu oba mpiji yalimu mpiji Wakiso Butambala Gomba yekubisiza obululu bwayo nga temumenye Electoral Commission eya wakati osange nti ekkubiro lyabwe ery'obululuwa nti liri Butambala. Political parties zonna ziyina candidate lwe batandika nti ewiiki eyo yakufulumya bululu ba agent bamwe baba wali buli batch efuluma 10 ne basayininga 10 ne basayininga nti bikome ne basiringa nako ne bateekako ekkufulu mwenda ne mwekakasa nti no batandika ekkufulu tekyali fulumya kalulu ne musigala ku bululu buli. Bagenda kubira nti ate obululu obulala babusanze Segona babusanze eri babusikayo nga buvaawa. So state muzireke zikole emirimu eyo reform yalibaddeetereza bino byonna state zibenga zirina right okwekubira obwo mu America state salawa n'aba ku polling ku ballot ba president abamu tebalinnya ku ballot mu states mutemutuleetera katemba wammwe Gerrymandering yaliyo Kanye West yaliyo nali tewabawulira ng'owulira bano lwaki namba lukege ekikuleeta kiki tuli mu mpaka ani anaamatiza malaya ng'oleeta eyatomerwa endiga site candidate ayina kyasobola Katumba oye tumukubira ballot paper yaki olatuuka ku debate butumalira obudde bonna busaawo abagulu bajja ku debate tosaana ku bakimakoki state zagana za kumatiza malaya ng'oleeta yatomerwa ndiga nopweze yafuna miliyoni 3 gundi Museveni aze ng'oleeta nakano kapata akataweza n'abantu 2 nako tukagende ku polling station ku sente zaffe ez'abakasozi zonoonekere ku oyo ngate mulimu mpaka za kumatiza malaya oleeta tuli mu kwagala kujjako Museveni nti Katumba oye naye aleese pate nti gundi siba ya common man zipate state nga n'oyo atumalira sente Electoral Commission netegekera sitesha munange sitesha atagenda nakufunayo obululu yadde era nga tuddamu ebyo mbu tunoonya reforms so mudide brief tuli muzanyo reform emwe esolovinga ngazibu 2 eggwanga neliteera tulage bantu bulungi bwa federal system. So is our problem, is it the law? Vote rigging yokugaba tetufuna free and credible election, is it a law problem? System gye tukoleddemu eyateekebwawo amateeka agaffe okulowooza nti buli kibiina kakati singa tubadde ka political party nga kali kalamoja kulwa nomination awo bakungujje paka Kampala, imagine bajja okuba nominatinga siwe byali badde
siwe byali badde so tuleke pate buli emu specializing mu katundu gyesobola okukolera ekuuma akalulu kaayo twali badde tugenda ku system otherwise bino bina tujasigala tukane byabakama alondebwa president Museveni etteeka ligamba ki mwaleeta njawulo ki muleete etteeka erikyusaamu mugamba ntugoberera amateeka nti yes byabakama alondebwa gundi yes wekigambibwa tenyogenda kaya naki emugambye tugoberera amateeka byabakama alondebwa simwe mwagabaga kanyeyamba tebaaliyo n'abalala babaga amateeka mu kiseera ekyo naye tegakyatuukana na mulembe olwa levo y'obuyaaye eri mu Uganda tosobola kusigala nti no byabakama alondebwe president Museveni abeera ali mu nkwawaza so singa tubeerawo n'ogundi ogani eri responsible nti yeerabirira mu ggwanga lyonna kulabirira byansimbi mu spendinga mutya n'ebira ebya nomination tebigikwa byabakama lwaki addekolo wali anominatinge ave mu kunominatinga ate kakati sewo ate bino waliwo ono gwe bagyemu engatto ebyo byonna byali badde bikolebwako state so federal system is the best sigambye nti abantu bajja kulowooza nti federal system yesinga obulungi naye ku bizibu bya Uganda twetaaga federal system waliwo ebintu ebikozesebwa nga it's necessary olw'obuzibu bwe tulina n'ebizibu bya Uganda ogatteko levo y'obuyaaye obukulupya buli kimu ekiri mu bantu weetaaga system egenda okugyawo ebintu ebyo byonna constitution egambe buli state erina right okuprintinga akalulu kaayo n'okukuuma akalulu kaayo then weesange nti no Masindi eyali mu Masindi Kiryandongo awo kintu kitono nnyo gavana yanjoho kuba mu states babeera n'alinga secretary of state yakulira ebyokulonda so federal system ebegenda ku best esolovinga bino byonna naye watali ekyo mugenda kulwanira bino kakati kale president Museveni yamulonda naffe tuteekeyo babiri naffe tukole bwetu mubateekeyo yes mubatadde kati pate neetuuke kalamu ejja kuba mukyusiza akulira olaba ne IEBC where lakweba ki president gyatalondera naye bali wamaliriza nabo balina emivuyo nebatta n'okwetta yes tuteekawo solution kino kijja kukendeezaako ku mirimu emingi egiri waggulu ku Electoral Commission y'eggwanga state zikoleko awo ebeereko n'obuwerero kijja kukendeeza ne budget ennene biliyoni ezo zaaki nga state esobola okutegeka akalulu kaayo akali simple buli state ye budgetingira kuba okwata ku ssente zammwe nga state bwe yonoona ezammwe gavana bakuba akalulu omulala gye yonoona akammwe endala zo zitereze ya goyonoone so ekyo nakyo kijja kuba solved ekya budget ennene n'okuba nti spendinga sente nyingi so the opposition has learnt a lot but has seen a lot but they have learnt nothing balabye bingi 26 26 21 tebayizeemu era ekyo ne Bible yakyogerako nti laba amakungula gayise naye tetukungudde amakungula gagiyiseeko opposition ag'emirundi nga tebakungula gayitawo tebakungula twali badde tuteeka omanyi abantu abali ebweru abali willing okusupportinga abantu abalwanira federal system naye lwakuba nti nno n'abantu federal system tebakitegeera tebafaayo kutuula kwekenneenya nze nzijukira omugenzi tamanyi mirundi ye yawabya ensi yonna federal tebeera mu ggwanga ttono ani yakulimba ensi yonna olw'okuba tebakola research bonna bamanyi mirundi yali yaba indoctrinating federal tebeera mu ggwanga ttono ebeera mawanga ga India ebeera mawanga ga Canada Belgium yenkanawa eri ku federal system St. Kitts and Nevis buzinga busatu bulina federal system bukola federal system teri nti no lirina kumala kuba ggwanga ddene wabula mutunulira ebizibu byammwe nti Belgium yali eyina enjawukana ezitagambika Belgium bagigattako ne Netherlands after omugondi 1830 revolution oluvannyuma lwa congress bagatta abadach n'ababelgian ne balwanagana ne baawukana naye enjawukana zaasigayo ne kaakati abafalansa mu Belgium tebaagalana n'abaflemish baneti so kasozi mu kyetugendamu era 2026 it is more of the same omusajja ayina emirimu sooka otunulira budget yokka gye baayisizza nga yali badde ekolawo okyawo okutambuza obululu bwokka okubujja eno omanyi olugendo olulyawo ojja kulabibwamu nga tebutuuse ate bujja kutuuka mu byalo bujja kutuuka ekyo Mugabe yakikozesanga nga abali wali kuba Mugabe ebbanga yonna akaluuka 2008 2013 tewali lwe yawangulako bibuga bikulu Harare n'ebiranga tabiwangula nga bya Morgan Kivangarayi
naye ng'obululu butuuka mu byalo nga mu bibuga tebunnatuuka. Mu 2021 mu Wakiso, Kampala waliwo ekyo baali bakisuubira. Ebyokulondesa we byatuukira. Baali bakisuubira. Ekyo baali tebakisuubira. Ekyo baali balina okukisuubira. Electoral Commission headquarters we ziri kagenderere. Yes, ne birwawo okutuuka naye nga mu kyalo eri egundi Nakasongola. Bakiyita voters suppression or suppressing. Nga byatuuse dda 12. Suppressing oti abalonzi abo. Baleetere babeere frustrated. Voters apathy beeta mu kulonda bagende. So ebyo byonna bikozesebwa. Naye nga Electoral Commission webe ya state bwali badde. Naye kaakati ogyeko ekyo kaakati ebitundu kale katugambe senga tufuna ekitundu nga Kasese nga tekyagala Museveni. Muba balina ensonga eri genuine lwaki obululu bunaatuuka leeti. Kyate we bwaviiridde eno buyite ekyenjojo buyite egindi. So singa mubeera muyina ngaawo bwamba region bayinawo beekubira obululu bwabwe wajje butaatuuke. N'okubala kujja kuba kwangu. Mu Amerika ali owuliddeyo nti afuddeyo n'alangirira nti ono yawangudde akalulu. Wali okawuliddeko mu Amerika nti uno yalangiridde. Just bamawulire NBC, CNN bonna babeera entale centers zaabwe. Bagenda okutuuka okulangira nga nammwe mwakirabye dda. Nti wano nti obufudde mu state y'egindi gundi ekyo ne kigweyo ne mugivaako. Naye wano Electoral Commission ebala obwewakiso, ebala obwegindi, banna abeeyo mutuweereze ate egundi nonsense. Biba biyita mu mmotoka ne bagattamu ebirala. Ne bagattamu. So ebyo byonna okubisolovinga. Federal system esolovinga ekyokuba nti tetulina yes kuba Mathias Mpuuga kyali mwezimu reforms yali agamba nti omuntu alangirirwe eri katugeze Arua tuveyo nga tukitegedde nti gundi yawedde kiwedde era obululu bweyo bukomaawo then tulinde kubujjayo Wakiso Yoweri Kaguta Museveni afunye bwati gundi afunye bwati sikulinda mbu ate tulindewa mwa centralization mwa centralizinga nnyo omutima guli wakati mu kifuba n'omusaayi okugenda Kagere gwina kuva eno n'okugenda wa muddire mu ntumbwe wabeereyo so mwa centralizinga nnyo obuyinza nti mulina kulinda eno abeeri nga bategedera temulindamu naye banaamala kugira eno tujjawo centralization ku polling station eno bakugamba ye amazima wano baabaze obululu nga buli lusanvu ate eri bawalangiridde kasanvu ku National Talent Center nga bagamba nti anti eno bagase bonna bwapalisha obwaki nga bakubuzabuzaawo naki nga bagenda so singa tuva eri nti ku kyawedde dda district electoral commission whatever yamaliriza dda yalangiridde gundi awangudde n'obululu we buti ate era wakulaga nti no mu US tebulina nawe bugenda mu National Archive National Archive era na wano ekintu kino twalibadde tukyagitatingira nti Electoral Commission obululu tebudda ku Electoral Commission wabeerewo National Archive mu America bateeka emyezi 6 National Archive ne bateeka ebyavudde mu buli state buli omu gye weerabireko wano tekiriiwo gundi Electoral Commission eringa UNEB tezza lupapula nti enamba eno wagigudde tojja kutunulamu tutojja kuddawo wabula bayisabisa mu mpapula biibyo nedda nze njagala ndaba okuva ku buli polling station so kaakati eri babiteeka mu National Archive buli omu nojja ne weerabirako ti da polling station yange yeeyo n'otambula awo tujja kuwona bino ebyokugamba nti abalonzi abaawandiisibwa era abaali eligible okulonda katugeze Ewakiso oba Namusera baali bwe bati ogenda otuuka eri ng'ate abalonze basinga bali eligible to vote kakati ekyo bali registered voters kyoyogeddeko nzijukiza akalulu akaali mu 1927 mu Liberia akalulu kali ne mu Guinness Book of Record gye kali obubbi bw'akalulu obukyasinze lakini njaga nga tumaliriza ojja kujjako ompe ku bululu oyogedde kano ne kanyumira kale isoke tewali buzibu naye nga kyembadde njaga okulaga nti bino byonna buli we tunaatawaana nga tutereeze tino ku muntu plastic surgery omulundi guno bamukoleko kutu eyo plastic surgery wayita omwaka tugende bakole okwokubiri okuddako nti bakole omumwa ayinza n'okutuuka okufa ng'omuntu oyo tateredde so buli lwe tunaagiranga nti kaakati tuterezeemu kale bateekeko n'aba opposition kakiiko kino kiggwa then ate kuba drawinga boundaries zaabwe mukozeewo ki awo bakyakubbiramu ku census mukozeewo ki omusajja yababba Wakiso temulina opposition kyemugenda kukola mulina abalonzi bagenda kulonda obulamu buliraawo omusajja yababba tubusize tulaba scenarios nti polling station etugundi the registered voters oba those who are eligible to vote bali katugeze omutwalo abalonze
nti we twawandiisizza babadde gumu 10 nga yiyi ate the eligible bali mutwalo the registered bali mutwalo ate abalonze bali gumu ate no kakati bano bageze ebyo bibalabisa tebasobola bikola wabula bano bo baba bati anti opposition we twogera dabo n'abagenda okwesa baba badda mu census nti Wakiso wali esanze nga abalonzi abagenda okulonda Wakiso bali badde mu miliyoni nga kumpi 6 baja kugira abo frustrating estimating ba statistics into Wakiso ina miliyoni 2 ogende kiruhula nga bonna balonda ne bajjula lwaki census kalulu akawedde 221 bantu se wali polling station bonna bewandiisa kati bonna 10 ne balonda omuntu ate nga kituufu kubanga eri bakola census nga ntuufu mapu zezo ne bakola buli kimu ye wali stronghold za ene ekyesategeera mwaka akekiruhula omwaka ogwo tewali yalwala tewali yalemererwa kujjako tewali yafa bonna bwe beewandiisa ne ba-updating enkalala ekireeta ekyo jasubwe kuba nti pati eri week titojja kufunayo n'aba agent bali awo wonooteekao ka agent bajja kukawa emitwalo 2 kasirike tandi bamalize nga so singa pati ziba establish bwiti mutuufu ekyo mulinayo abantu artist akakundi akabakiririzaamu kasobola okukayana kale ne bakakuba emigga ensi neeraba nga mutaddeyo n'omuntu wamwe alikodinga ebyo zomana yankubira essimu kuva yisingiro nangamba ajagala kusinkana principal mubulire eno webabba obululu bana ebabba obululu omwana nakuya nengezaako okwakisesinga abantu abo naye beteekako olukomera nti si bangu bakutuukako nekyogera na wano ku investigate yakuwaako yakubuulirako engeri gye bubbibwa eisingiro omwana yaŋŋamba nti wali gye tuli abaagala nnu naye tetuyina access naye tubabuulirirako tinaye ne wantu otuuka n'okukunoonya ne bakunoonya nti ono yawagira nuupu nga gulinga omusa so singa tujja ne batusoma abantu bangi abaali agadde enkyukakyuka naye tetubalaba ddala buuza ab'NUP community gye baali batuuse isingiro omunene omugenda mukoma isingiro temutuuse Bukanga temutuuse Nakivali temutuuse Kaberebere temutuuse ate abantu so pati zigezeeko muve ku kubeera namwe highly centralized timuliwa muke mu bitundu biri Kampala Wakiso mpigi bikibo bamatira nuupu kati amaanyi gaali badde gali ku bitundu ebyo mu biddingane babakubireeyo emiggo tugambe nti kale babakubye tumuliwulikike gye bakoma okubakubira mu kiru gye bakoma oku wano mwanga gye yakomanga okutta abajulisi gye bakomanga okuwera batugamba buli idea lwogigaana oba ekitabo buli lwokigaana okukisoma abantu bafuna interest mu kwagala okukisoma gye munaakoma ogendeyo babalemesa abantu bafuna interest naye muli highly centralized bajja kubabbira ye mpaako kugundiza woolabya ddala nga ddala kituufu amawanga agabaddemu massive vote rigging nga kwegamba kyetuyinza okuyita nti kiri out of this world the incredible vote rigging nga bw'otandika ogiga yes kati kano ngenda kakwata kaali nnyo massive naye nga ensi ekamanyi America wali okubba kwa akalulu kuli naye kwamaliza ate yabba ate nga ye yakola loss akalulu ka 2000 ali Gowa ne Bush Florida katwala kumpi ennaku zasukka ne mu zayizigana kuwera mwezi nga tebannakalangirira paka Supreme Court yajja negamba tubiganyi byonna ebyokubala akalulu kakome Bush n'akawangula n'obulu Florida n'obulu 5 nga 37 n'awangula ali Gowa naye nga bwafa ali Gowa yali wa Democrats Bush nga wa Republican ba Democrats be baali bafuga Florida bayagala bateeke disadvantage abalonzi ne bakubya kye bakozesa butterfly ballot nawana abantu kankiba nti ballot paper yo temulowooza President Museveni okukyusa amannya nti no ali muzannyo buzannyo aba yeewa age kumu abalala kakati enaku zino asoosa Yoweri yalina semba wansi eya advantage tali mu munyigo wano wakati kakati omulonzi tuyina abalonzi mu election bakiyita donkey voters omulonzi nga tateekamu lirya asinzira nti asooka waggulu gwenje okutiiga tukyabalina worldwide donkey voters ajja kujja atiikinge kale president bajja genda musajja ow'ekikoofiira asembayo wansi buli omu kati mwe babanyige wano Robert Kyagulanyi ali makatikati awo genda okumunoonyaawo awo kumulonzi yagenda bonna babbaka kati Florida bakozesa butterfly vote
hada eri butterfly ballot ya era baatuuka ne baruulinga mu kunoonyeza okwayo ne bagamba ekimu ku kyaleese obubbi bw'akalulu was butterfly ballot. Butterfly ballot bakosanga bwolaba ekitabo n'okibikkula oti kandidate abamu eno abalala eno kakati wakati awo wewali wooteeka ekinkumu oba wootiikinga kakati baddira baali bamwita baani Buchanan n'alinaanira aligowa kakati abamu we baagiranga akalulu bakabalanga keno wa Buchanan sika aligowa nga kyokka be baakubye ballot butterfly ballot aba democrats bagenda okumaliza ng'abayagala okukonfusinga abalonzi bafuna advantage nga bo be baluusiizi. Bafiira mu firimu yaabwe mu geemu bali bateeseteesobera ba firimu star baamaliza akalulu nga kabakosezza era aligowa n'aluusinga kuba kooti yasaba nti irregularities zaabaddewo zaavudde ku ki butterfly ballot bademocracy mwe mwali mu buyinza mwe mwagikubye teniki nibaluusi so kati ebyo byonna buli kakati akalulu akonzijukizza wali abantu baavaawo baalaba nti ekyo bababbirawo nnyo mu 1927 baali bamuyita Charles D.B. King ye yali pulezidenti wa Liberia yategeka okulonda ng'avuganyizibwa munne Fakna yali meeya wa Monrovia. D.B. King okumanya oli yakuba ne katukanogenda mu Guinness Book of Records baali abalonzi omukolo kumukenda results zigenda okuvaayo nga Fakna alina kenda nga Charles D.B. King yalina emitwalo 27 abalonzi registered voters omutwe ogumukenda ofuna otya emitwalo 24 babba ne bayita nawo kyobola abakateeka mu Guinness Book of Records n'obukulu bw'akalulu obukyasinze so ne tukola likodi mu Africa. Abakozi tujja kusukka wano tunakwatagana mu sheddako naye tujja kwongera the art nzija kwa episodes the art of vote rigging ndowooza tujja ziripootinga ddala even on kinemakati g'akalulu the art of vote rigging. Ate wano tetwogeddeko ku political machine kyekisinga wano political machine tetwogeddeko ku good clientelism politics kukolozaawo bonna banditamu nga batambula ne sente byonna bigenderera tetujja kusukkawo wano basawo tunakwatagana mu ddaka 10. Uganda Eyenkya